basi ye mukulu oyo gwe bayita liripazo bakubira akayimba bakayita ebigezo. Aya basi embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula nakutegeezaako ti ba MP bali bubi nnyo. Esobodde okuba ate nga ategeerako lisiti esobodde okuba ate ng'eweze erimba MP 40 be bayuuya akadde kano okuba ate nga tebayingira mu paliyamenti ya 11. Embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula nono nnyo abadde nnyo mu kisaawe ky'abayimbi asobodde okuba ate ng'ayamba ku bayimbi obapromotinga mu mbeera yonna. Omukulu no gwe bayita Aloysious Mukasa ono no ye Nanyini Faco abakyalo ndooza mumanyi. Oyo no Nanyini Faco bategeeza nti ebiwandiiko bye naye birimu amavuunya. Embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula ekiwandiiko kye nneegeddeko ekya kooti Aloysious Talton Gold Mukasa ono no nga ye Nanyini kampuni ya Faco mu Ndeebaawo nga yeesimbyewo ku Lubaga South nasobola okuba ate nga yawangula alina kadi ya nuupu era bebamu kubasobola okuba ate nga ajjawo omukulu gwe bayita Katolo Bwama okujja mu paliyamenti yategeeza yali aga okuba ate nga ajjawo Katemba mu paliyamenti era nga omukulu Katolo Bwama gwe yagala okuba ate nga ajjawo era kyasobola okuba ate nga kituukirira nasobola okuba ate nga yamuwangula kati embeera nga esobodde okuba ate nga etambula omukulu ono Mukasa basobodde okuba ate bamututte mu kooti Kampala High Court gyesobodde okuba ate nga nengeddeko omukyala gwe bayita omumbejja Nassolo Euginia owa DP gwe basobola okuba ate nga bakuba akalulu agambye nti Mukasa Aloysious talina biwandiiko awulira ye nga bw'asobodde okuba ate nga alambika mu kiwandiiko kyasobodde okuba ate nga ayise bannabateeka be bayita Alakant Company Advocates ategeeza nti embeera nga yatambula Nassolo yafuna obululu omutwalo gumu 2,293 omukulu Mukasa yamuwangula Aloysious yafuna emitwalo 49,501 kati embeera nga zisobola okuba ate ng'etambula. Aya basi omukyala Euginia ategeeza nti certificate omukulu ndi yafuna ya senior 6 yali talina kubanga agifuna olw'embeera gwe sooka owulire. Nassolo Euginia ayongerako n'ategeeza nti omukulu ono gwe bayita Mukasa ekigezo kyasobola okuba ate ng'asinga oba kyeyasinga okuba ate ng'akola obulungi kyekyokuutiza mu lulimi oluzungu kye bayita fine art kuba kuutiza bukuutiza era nga yafunamu si oba points nnya zokka awo nno yali taweza principal pass 2 okuba ate ng'afuna certificate kati beebuuza ab'erubaga omukulu ono Mukasa certificate yazijjawa ate ng'ekigezo kye yawangula kyokka kyesobola okuba ate ng'ayita kyekyokuutiza gwe bayita fine art. Era omukyala ayogerako n'ategeeza nti omukulu ono Mukasa ebiwandiiko byategeeza agamba nti senior yagituulira 2 SS mu luzungu n'afunayo 6 geography n'afuna 7 math n'afunayo 6 n'ebirala bingi nasobola okuba ate yabikola bulungi kati kyewuunyisa nti ate senior 6 ate yamukuba bubi nnyo era omukyala ono asobola okuba ate ng'ayongerako nti ono omukulu si mulunzi wa Lubaga South omukulu ono gwe bayita Mukasa Aloysious era asobodde okuba ate ng'ateekamu n'agamba nti akalulu kano yakabba yagulirira abalonzi ababodaboda yabagulirira era embeera yasobola okuba ate ng'ateekawo embeera etiisatiisa omukulu ono gwe bayita Mukasa Aloysious mu Nanyini Faco mu Ndeeba ng'embeera ekyatambula bwetyo bannaffe abannupu basobodde okuba ate nga bayungudde bannamateeka bagenda okuba ate nga babataasa naye baaba abannupu nayo vetting committee yabwe gye basobola okuba tebakozesa nga bagamba bagenda ku vetting abagenda okuyitamu akadde kano omukulu Mukasa naye bategeeza nti ebigezo bye yabikwatamu bukwasi beebuuza certificate yagijjawa ate nga yafuna principal pass teyafuna na principal pass n'emu yali badde afuna 2 teyagifuna wadde mu kukuutiza mukka yafunamu 4 kati embeera nga besobodde okuba ate ng'etambula era negeddeko kuba mupya balala omukulu Segirinya wadde nga ye akyali mu kkomera ekitali anategeddeko ng'avaayo nga 8 omwezi ogwokuna center number ye gyasobola okuba ate ng'atuulira byasobodde okuba ate nga byayambuse ab'essomero gyagamba nti yakolera bamweganye bagambye nti ye tebamuwangako certificate ate nga ne mwana muwala agamba nti center number oba index number gye bakozesa mwana muwala yavuddeyo n'ategeeza nti Segirinya eno index number yange nkutegeeza ba MP bali mu 40 era bayinza okweyongerayo budde bonna nengeddeko lisiti n'omukyala gwe bayita Speaker Kadaga omukyala gwe bayita Salamu Musumba muli bubi nnyo nengeddeko nga mututte mu kooti ejjinja embeera nga batambula Kadaga yafuna ndowooza yafuna obululu 9,200 n'ezigwamu Musumba n'afuna 2,600 yamututte mu kooti ng'agamba nti akalulu yakabba wadde ng'ebyobuyigirize bannaffe abannupu Segirinya n'omukulu Mukasa Aloysious omukyala Nassolo Euginia yategeeza nti agenda mujjayo kubanga teyasoma
era teyewandiisa na mu kulonda, teyewandiisiza saizi z'erubaga eyo. Aya basi Aloysious baali batugamba bannuupu nga bagamba nti mbega Bwiino Salimu Sale yamusindika, kati katulinde nga bwebitambula naye. Omukyala ye mu NDP Euginia Nassolo Mumbejja ategeezezza Mukasa Aloysious talina bipapula wadde n'akamu. Yembeera bwetambula. Nalabyeko n'omukulu gwe bayita Nsereko Muhammad n'omukulu Nyanzi Chairman Nyanzi beetutte mu kooti nga ngamba nti Nsereko yabba akalulu. Ndabyeko Nakawa Joe Lusennyonyi ne bamutwalaganya. Omukulu gwe bayita Kigozi ne Serukenya beetwala mpolampola. Aya basi ndabyeko ne saidi z'Egombo omukyala gwe bayita Betty Sentamu omuganda wa Bobi Wine atutte omukyala gwe bayita Sylvia Nayebale mu kooti y'Empigi. Aya basi n'omukyala gwe bayita Nabakooba ICT Minister atutte omukyala gwe bayita Joyce Baagala. Yamukuba akalulu. Joyce Baagala yafuna obululu emitwalo 614 ezigwamu. Nabakooba bamukubya ku mitwalo 48. Kati yembeera bwetambulako okuvaako saidi zeeyo agamu gasobodde okuba ate nga gatambula. Wonna wosizira okuba ate